jako akawuwo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party olunaku olwaleero nakyo mu ngeri y'enjawulo kikungubagidde abadde sipiika owa paalamenti the Right Honorable Dr. Oulanyah era ne kimutendereza ng'omuntu abadde ow'ettendo. Tuli mu kukungubaga, tulina okugumira ebitambula naki n'okukungubaga. Bwe nabadde njogera mu Luzungu nasoose ne ŋŋenda ne nkomawo emabega naye ndowooza sitatimenti eno kangikolere ddala wano nti Abafirika tulina ebizibu bingi naye ndowooza n'emitwe gyaffe girina ebizibu bingi nti omuntu bw'aba akyali mulamu ebirungi byonna tetubimwogerako tulinda n'amala okufa ne tumwogerako ebirungi bingi. Amyuka akulira ebyamateeka mu DP ate nga ye mubaka wa Mityana South Richard Lumu era avumiridde nnyo n'abo abakozesa omukisa gw'abalala nga banyolwa ate bo ne baagala okwekkusa. Baatuuzizza press conference nga bayomba lwaki tebanabawa ssente 1.8 billion ez'okuziika Oulanyah naye abamu ku bo baali bagamba tebawa Oulanyah ssente zimutwala omukolaki okumujjanja kakati bagamba babawe 1.8 bambuyira omuziika kakati lwaki kiri tekyabanguyira asigale ng'alina bano basiimye n'ekya Ssaabalamuzi w'eggwanga olw'okwetondera Obwakabaka ku bigambo ebyali bitatambudde bulungi. N'agenda e Mengo ekyamutwala e Mengo kwe kulaga ab'e Mengo abali bakulemberwa Katikkiro neemenye ebigambo biri bye nayogera saabyogera mu mutima mulungi era ffe nno tumwebaza okuba nti yasalawo atwale ekkubo ery'emirembe okusinga ekkubo ery'okusikaŋŋana ebitogi era tumwebaza nti ataddewo embeera empya egy'okuyigiriza bannayuganda okuteesa kwe kusingako. DP esabye gavumenti ya kuno okuyingira mu nsonga z'okulwanagana mu Kalamojja. Naye ffe abali eno tumanyi nti bonna baki Bakalamojja. Kaakati mbadde ngamba nti gavumenti yagamba ennaku zino ng'eyita mu mugezi w'amagye baali baakattayo Abakalamojja 21. Kaakati nga nze ekizibu kyange ate tekiringa kyona. Ekizibu kyange kwe kutta Abannayuganda ne mubakilasifayinga nti abo Bakalamojja nga kwegamba balinga batalina mugaso. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So Abakalamojja bano tugamba Bannayuganda abatasaana kuyisibwamu maaso. Ekyokubiri gavumenti erina buli busobozi okukwata Bannayuganda ne batwala mu kkooti kwe mugaso